tulekayo nnyo mukuwumulamu ko Kyaggwe TV program Nze Nga Bwendaba wetukyali mu kibuga Mukono ku ddeera wetuli ensonga okubanga tuzimulungula n'abakulu. Nina Bwana Buvuma Moses Kizito Assistant RDC Buvuma District, nina mukyala Sarah Nakintu mulwanyizi wa ddembe ly'abakyala ate era munnabyabufuzi, nina Deputy RDC Mukono District. Ensonga bwe tuzitambuza, nze Richard Center muzzukulu Eliasafu waffe Nakasongola gyenva Bwana Joel eyo gy'asinga okusekeera simanyi sebutwa kale gwese daawo sajja promote ze Nakasongola otisemu amaaso Bwana Joel tatukkiriza amusimanyi oba lwaki kale naye Nakasongola gena kufuuka kati site sebo gye bujjakaawo wonna baali schedulinze ekisinga okusanyusa ebigenda okufuuka site ate lagiri mufunya amakolero mangi nnyo ddala gali mu area y'amakolero g'ebyokulwanyisa era Nakasongola sawa zino bana tugikonekitira ku ggwanga lyonna ekkuba eriva Nakasongola okudde Kayunga omanyi ligenda kuyibwa chorus nalyo kati ng'ova bulungi Nakasongola wayira dda bulungi ne Kayunga n'okola ki okuva Nakasongola paka Hoima Masindi of course Gulu of course kudda Kampala n'okudda eri wansi y'engoma yonna eyo wena kuba nga likolekede bulungi mu chorus so Nakasongola Mukama abawadde ekirooto kyammwe yagenda tuuka nga takyalina byakusekerera kale njagala tutunuulire ku nsonga nga bwe zitambula mu kibiina ekya NUP. Omanyi ebyobufuzi buli mwaka oguyitawo yeyongera ebbugumu atera okuyingira 2026 okugenda mu kulonda okwa bonna, naye ensonga mu kibiina kya NUP bw'otunuulira emikutu gy'amawulire egy'enjawulo nja kukootinga olupapula lw'obukedde lulina ensonga ze lwakulaze nti kakati waliwo ababaka abaali balabikanga abeewaggudde ku kibiina okutwaliza awamu kati batandise okukuba amavi okuddayo ku kitebe ekavule nga baagala okulaba butya obayinza okusekiwalinga kkaadi ey'ekibiina basobole okuba nga obaoli abo bagikwata mu kalulu akadda. Kumwe ababaka abatunuuliddwa waliwo ow'ebbaale mwami Charles Tebandeke aga nti bamulabyeko ku kitebe abeerayo ogutali musango kubanga asubscribinga okubeera mu kibiina ekyo. Noni waffe Mukono wennyini nsonga weeziri gye buvuddeko nalaba olukuŋŋaana lw'ekibiina ekya NUP baali wali ku kitebe kyabwe wali wansi mu kikko wali tulaba ebintu nga biringa bitatambula bulungi. Mawulire gaalaga nti bakanambuuza abadde agezaako okubanga ayogerako eri bakansala n'abakulembeze abalala nga bagamba nti bano ensonga za mwami Mathias Mpuuga ensonga ezo z'abajjenero muzirekere bajjenero atwala abakulembeze abatali bamu nga bavaamu amaloboozi ag'omwanguka nga bagamba tulina okwogera. Nina n'eddoboozi lye nawulira omubaka omu ng'agamba ate naawe nno weegendereze kubanga ate ne bakansala abakuli ku mugongo bangi tubawulira bagamba nti pulezidenti ye Mpuuga. Ebyo biri mu Katonda era n'amaloboozi weegali. Naye twagala okwebuuza nti mu byonna nga bigenda mu maaso bwe kiba nga kituufu nti abakulu bano baali basalawo obaolyawo kubanga beeyawula ku kibiina ne mu nzirikanya y'emirimu akadde kano bwe kaba nga abaddayo tulowooze nti ebbanga lye bamazeewo nga waliwo n'abasukka mu kisanja ekimu tebalina maanyi ago gasobola kubanga bayimirirawo nga bo nabo basaze okudda mu bibiina ebirala. Awo tugenda okubanga tutandika naye nga mpuliriza omulungi n'atulaba ekikulu mu byonna ebigenda mu maaso mu kibiina kya NUP bisinga kusibuka ku nsonga ey'obukadde 15,000 obugambibwa okuweebwa mwami Mathias Mpuuga ng'akasiimo nga akyali leader of opposition mu biseera ebyo, era nekirabisa ekibiina kya NUP ng'ekyeyawuddemu mu nsonga z'obukulembeze. Era abatunuulizi b'ensonga bagamba nti ku kitebe waggulu eyo ebintu byandibanga tebitambula bulungi. Ye principal mwami Kyaggwe n'agamba talina buzibu na muntu yenna, ekikulu mu byonna kasita oba ng'okola ebyo abantu bannayuganda abakulonda bibakiririzaamu. Era mbadde ndaba wano mu lupapula lwa bukedde ng'agezaako okugamba nti ye amazima ajja kugayimirirako. Kiba kyetaagisa kusigala nga batono, bajja kusigala batono abo abakola ebyo abantu ababalonda bye baba basuubiramu. Era n'alabula n'agamba nti bannaye ate mulemu okutiisatiisa bannayuganda abavaayo okwogera ku bitatambula bulungi nsonga ne bweba nga ya kibiina. Deputy RDC njagala tutandikiraawo. By the way lwaki osonga mu nze sikusonze ebya NUP byogereko ki nedda sina byemanyi ensonga za bukulembeze bya bukulembeze kale wano wenjagala oyingiriremu nina eddoboozi erimu enawuliddeko
ya mubaka w'ekibuga eky'e Mukono mukyala Betty Namboze bakireke yayogedde RDC simanyi oba ofiisi yonna talina muntu gwe yasayitinze nti yandibanga alina bamawulire obuli awo baperereza oba bakulemberamu okulaba nga bamwataakinga naye ate n'oluvuvumo oluliwo lulaga nti naawe wandijje wano ku Mukono municipality ndoza kyatukula kiri lwaki ogambye lwaki onsongamu sirina bukakafu ku nsonga eyo twalizaamu nga bwe bitambula badde kugamba ku nsonga za NUP sirina kyenzoogerako ebigera mu NUP sibimanyi bakola bebakola polisi obe simutegeera abalimu munda abali wabweru eyo byabwe kati ku level ya Mukono level ya Mukono simanya na DC mubaka wa municipality kwe badayogerako kuba bala DC tuli bangi bala DC waliwo abayuganda yonna kati tusukkane mugasogera basatala DCs kati situsukkana n'ebikumi 2 oba 5 okitegeera ayinza okuba talagiza RDC wa Ssegawa yogereza ebinya Ssegawa nandibadde nfunaki nandibadde nga Mike Ssegawa nina right okola ki RDC tuba bangi nyinza okubeera ndi wano naye nga kati mikono yange mingi ejjinja gye nali nkolera ejjinja nina bangi mu opposition y'ejjinja FDC aba NUP aba DP nangoka bankubira nga balina ebizibu bino babiri ne mwane ku magezi abamu none Mukono niye mikono gyange mingi nnyo mu bibiina byonna era ne mu NUP mikono gyange mingi nnyo giri mu NUP mingi nombaka Namboze ne mukwano gwange nnyo ojja omubuuza wasi mukwano gwange kakati abaagiyo wayabadde ategeeza nti siri sure naye ensonga y'obukulembeze okazaba mu Uganda omanyi esawa zino ttiimu z'omupiira zonna mu nsi yonna zidde mu kumaliriza season waliwo ttiimu mu nsi ezimu nga bawangula dde ekikopo okuwaliza wamu nga ekyo kiva ku butiimu bwe basamba nabwo ng'obuba nga bunafu ate liigi oba terina bacompetitors balungi ebiseera ebisinga tekinyuma okitegeera kati nolaba mupiira agula guli bowering nnyo kakati naffe NRM twagala opposition nga y'amaanyi twagala opposition kuba batugamba munna eba erindirira okutuuka mu bukulembeze so bino ebibiina biba nga byabayaba awo wati olunaku nga lutuuse nga bawangudde akalulu nga tasobola kufuga ggwanga ensi yaffe yebeera mu buzibu so ebintu ebibeera mu bibiina eyo owulira nti ate bano tasobola kufuga kibiina ekirina ba MPs 5 gokka eyo weakness eba ku leadership mu kibiina ekyo otherwise abantu 5 ba classroom emu basically n'omusomesa wa P2 basically aba asinga omukulembeze afuga aba MP 5 abamulenya okufuga okitegeera so nze ndowooza ebibiina birina okuinvestinga mu bintu bisatu ebibiina byaffe ebintu kubanga yina eggwanga lyaffe ffenna Uganda bwetwonoonekako ku level yonna mpulidde Commissioner Buule ng'ayogera ku bukulembeze obulina okutereera okuva wansi ku kyalo paka waggulu actually obukulembeze abaana baffe abaprime babagamba who is the head of the house bakugamba the father okitegeera okuva eddala mu maka tulina leadership tulina obukulembeze okugala mu maka webange nga bikusobyeko naye gwe nga osonga wabweru w'ennyumba yo wenasobola kusonga kugwe nyintu babikoze ki nga bikusobyeko buli wofuna ebizibu byonna ebikutolodde n'olemwa okwekuba ekifaananyi n'olemwa okwekuba mu ttooki nti nno wansobyeko ojja okurepeatinga mistakes ezo okitegeera weesange ng'abaana abadde basonyala olunaku olumu basula wiiki olugiraba nga bafuuse emiyaayo gya ku kyalo okitegeera naye nga kutwaliza wamu twagala society eno ngaffe yaffe ya Mukono abantu nga bali wamu obumu
Mukono itiddemu entalo nnyingi buli lunaku owulira Ssegawa alwana Buule alwana Nsubuga alwana Richard alwana Nakintu ate ng'ebiseera ebisinga entalo ezo zibanga walobose ku soose emu ekyo nno si kirungi nga tunazimba Mukono enegera mu maaso tulina okudifayininga obulungi Mukono era kizibu ki era Mukono ekizibu ekyo tukisolvinge tutya nga badda Mukono oba ebizibu ekyo tubisolvinge tutya tulabe nga abantu baffe babeera bulungi ekyo soba kikola nga muli wamu nga temwesosasosa neyaloose nofuna ebyo tebitiisa nogera ku makya n'okikubawo naloose gundi akoze kino nakyo n'okikubawo kwegamba kiraga obukulembeze obutali stable bulungi ekyokubiri ekifo okutambula obulungi obeesa otambula obulungi tutaga quality omutindo gw'obukulembeze nga mulungi leadership omutindo gw'obukulembeze bwanga si bulungi tosobola kufuna obumu buva ku mutindo gw'obukulembeze obuli mu kifo famire okugikuma ngeri wamu ng'olina omukyalo olina abaana olina omukozi mutambulira wamu kitegeeza omukulembeze mu famire eyo mulungi era olaba nga bigoyinga amizi abaana bafuuse bamalaaya abaana bafuuse babbi bali banywa enjaga abantu bakola batya kiraga muno gwe omukozi wa famire eyo olina obuzibu ne wobanga oli pastor oba bishop naye abaana bakutabukako omukyala nakutabukako kiraga muno gwe ng'omukulembeze weekubidde toli ku bukulembeze bwawe olole ku bintu birala satinga badde bukolaki buvaawo nekisembayo ndi mu kumaliriza n'osonyiwa okulandagga nekisembayo trust okwesigaŋŋana mu makkati g'abakulembeze n'abakulemberwa gweomukulembeze wata trustinga abantu b'okulembera tasobola kutrustinga nakugoberera era bakifiiringa nti omuntu tatwesiga bagenda kuvaawo bagenda bagoberera omuntu omulala asobola okukola ki okubazimamu obwesiga obwo eba abantu bateesiga mukulembeze waabwe gwe omukulembeze oba olina kudda kukola kwekudda ebbali the moment olaba abantu tebakyakwesiga ng'omukulembeze the same thing to do ekyabanga kyewalwadde okola kwekugamba nti bakyazikirizaamu kambaviire bafuna omukulembeze omukulembeze omulala. Webalire ddala Deputy RDC Mwami Mike Ssegawa. Nkyala Sarah Nakintu. Kya mukisa mulungi nnyo nti ova mu kibiina ekimu ku ebyo ebivuganya gavumenti yaako mwagala ntebe. Naye osobola okulingizaako mu kibiina ky'NUP ne bw'otasonga ku muntu naye n'otunuulira obukulembeze engeri gyebutambulamu mu kadde kano. Amawulire galaga nti Mwami Tebandeke yatuuse n'okusaba naga nti nze bankwasa obuvunaanyizibwa obw'okugenda ndabe nga abantu abalinga abaagenda bakomyawo mbakonekitinge ku principle nayogera ku bamwami Jimerwanga abagambibwa okuba nti kati badereza ne PLU bamwami Kagabo n'abalala bonna abeerenga abakomyawo. Bw'otunuulira wano e Mukono okusika omuguwa okusinziira ku mawulire kuli nnyo wakati w'omubaka akiikirira ekibuga kino that is mukyala Betty Nambuzi Bakirege ate ne deputy speaker still wa Mukono municipality Mwami Bazanya Rogers. Mukyala Nambuzi agamba nti Mwami Bazanya Rogers ateekeza ne NRM era bw'alina DC gwakolagana naye ne bannamawulire abamu ne bakola ebyo byonna bye bakola. NUP essaawa ya leero mu palamenti erina ababaka abasoba mu 50 biringa ekibiina ekisinga ababaka abangi ku ludda oluvuganya mu palamenti. Ekifaananyi ky'NUP okiraba wa mu kalulu akajja n'opposition okutwaliza awaabwe? Neyanze ge Alliance for National Transformation ye pate yokka etalina mivuyo yalina omukulembeze yekka asobola okumanaginga eggwanga lino eno obuvudde tubulina mu Alliance. Of course, it is the right time to know your party ticket. Okay. Kitagede. Never Alliance for National Transformation. Ojaye empapula, in the due time, no gitwalira akakiiko ak'ebyokulonda. Ne mugamba bannange ffe tuzze empapula zaffe ze ziriwa? Ze zino. Ne bajja ne babasoya ebibuuzo ne biggwa. Naye kino kigende ewa honorable waffe olwaleero luno saawa zino nalibadde simusuubira mu kavuyo ako konna saga gyalimu nalibadde nsuubira saawa zino ya mentoring adde omuntu omulala ati agamba bamulwana no tebamulwana she has not mentored yes yatugamba tumuwa akalulu bitundu bibiri ebyakko bayita benze nakoma omulonda ku mulundi guli eri guno saamulonda kitegedi kuba lwe nali casting about yange yangamba mumpe guno omulundi ogusembayo era ne mukola ki
nemuwa. This last election sijja mulima nti namuwa akalulu sakamwa kubanga lwe na casting about yange nagamba namboza honorable namboza I'm giving you this vote for my last time nga wokoze eki wonsabye sawa zineno omukulembeze omulungi ng'oyo yandibadde kati ya mentoring adde omuntu oba honorable bazanja gwalabamu okitegedde obusobozi singa kati yamuteekateeka okitegedde for this bannange tuleme okukwata politics ebeerenga lifetime job okitegedde for politicians ompulira ize sarah sigenda kwera bwe nti banamukono mu mpaka lulu only 2 terms jakuba mazobalaga the incoming either nga alliance oba wapate endala yenna gwenda byemu obuki obusobozi sawa zine honorable kyandibadde akola ekyo byandibadde yeebuuza lwaki bwanwana at such a time okay okitegedde toyolekeza mundu ng'osooka titunuza eri sooka ojje kubemu ogambe what am I not doing right okitegedde kati yandirabye kiki esikoze bulungi lwaki bannwana at such a time honorable okoze abantu bakwagala obatambuddemu obaweereza oba waliwo ebirumira okitegedde sawa nandibadde time for self reflection naye tunulamu nagamba for reasons A, B, C, D, E nabikasikoze buki bulungi it is high time lekeko municipality efuneko omuntu omulala agitwala muti mu maaso banange gyetuli naffe kyekifo tukyetaaga sibazanya ye KCRDC nange Sarah Nakintu ku ntebe eyo okolaki RDC chimanya jja nze manyi waliwo syndicate yaliwawo olina ali wano nembagamba lwaki bataddewo bano ba assistant RDCs kati bano bagenda kujja mu kalulu kakati saawa zino eno ye high time beekoleki beetegeke okubanga ebintu bakikuba east north south west tebajja kikola bulungi nga bano tebakola ki tebaliiwo that is one of the agenda kakati ekirala saawa zino eno nze bana nsigana bantu bavaayo okwegwaniza entebe eno omuntu aba yerabamu capability RDC atugambye twetaaga quality okitegedde twetaaga quality nga quality eno omaze ku bukulembeze emyaka 15 district yokka ekulamye okuzza waki awamu mukyayina entalo nga nawe omukulembeze gwazirese it is high time you give up ogambe bannange kandabe oba bazanya asobola oba mwami musi asobola oba ani siri mu NUP okitegedde enene NUP naye yinza okuba kati nga ina gwekola ki gweraba nga principal nga inayo gwakola ki gwalaba yalo mu namateeka kubatunuli kakati awo tuleke kimu kiprevailing Katonda wakikoze eki wakikakasiza this is high time numbers okutulaga kino embassy na tiketi ya NUP nsobola okukola ki okuyitawo saawa zineno kyeyandibadde akola nze mbagamba bannamukono nti bwenteekamu posters zange nga mumpadde akalulu ogusooka ogwokubiri nzija nga sitaddemu na posta tebagamba Sarah wamwe nzaakomyewo kusinziira bino byenkoze ne mumpa akalulu nga sitaddemu wadde posta ate nemala nembasiibula because 2 terms are enough for me mu kisanja kino kyetugenda okumalako obukulembeze obuli e Mukono miizaani yeewunzikira ku buweereza n'entalo wezo tezibulamu enjalo zibadde mpitirivu obuweereza buli limited okitegedde nabagamba wana abakulembeze bano singa bajja mu ntebe ne baba mentoringa ne baba educatinga ne baba nurturinga banange Mukono buli webadde mu council olaba ndoliito Mukono buli webadde ku district fe tuswala okitegedde ekyo kiva kuti omukulembeze yo mukulu ng'omukulu abakulira bonna simuteeketeeke kimala you transfer what you have to others okitegedde bw'oba tokiina tewali ngeyate gyogenda kiwa baki balala kyobalaba Mukono tubadde musaga service commission neegaana all these years okitegedde nga mulina ba MPs bonna bwe batyo mulina obukulembeze mulina councils mulina ebintu byonna ebyenjawulo how do you fail okitegedde kati ekyaki njagala okwogerako banange pate tickets nga zigenda mu maaso mujje mu alliance tiketi ya bwereere ne mugenda kusasula obukadde 2 5 emmeka okitegedde abakyala pate ticket flaga zitumalamu ne tugenda mu sexual harassment ne batutulugunya ne bakola ki banange it is high time tuwerwaneko ng'abakyala parties nyingi zikabira pate ticket mu lodge mu hoteli okitegedde wawa including NRM NRM tubeera n'akamyufu no including NRM including NRM tubeera n'akamyufu akali public ati nze nkubuulira okitegedde n'osanga omukyala alabye abasajja nga 8-10 because of a flag okitegedde so nkubiriza abakyala okitegedde principal wabayo natugamba naye tusigala abamugoberera
doesn't matter. Banange numbers are key. Okitegedde. Naye kimuluma muli eri munda nti ebikonge bibadde bikola ki bimuvaako. Okitegedde. Alema okwegumya. Numbers kintu kikulu nnyo. N'omwe muzigawa mutya. Ewaffe flag ojja n'oleeta empapula. Kati for example tuli mu Mukono, tulimu nga bano oba bataano. Ffenna tuvaayo ne tulaga interest yaffe mwekyetifo ne babawa pano neziyitamu zonna ne muleta credentials n'abannuku bakola okitegedde ne muleta credentials NUP naawe banyiza okugamba njagala wano obukadde 2 wano obubaka omu yayimuka n'aleeta konvoyi ye yonna n'alekawo abaana baali balwanirira ekibiina n'agamba buno obukadde bwe buli mbubawadde okitegedde so n'olwekyo Badage, nedda n'okusembayo. Badangamba principle si kituufu kyeyegumya ng'agamba ne tusigala batini tujja kusigala nga tukola numbers matter. Okitegedde n'ekyokubiri RDC kyagambye quality. Okitegedde quality matters. Kati bambi nkubiriza bonna ababadde beewaggudde. Saying sorry is key. Naye ate n'okubeera n'omuntu personal opinion. Ezo ssente Honorable Mpugazi yatwala. Committee number ye yazimuwa. Okitegedde. Bwewa yazimuwa ng'oli omuntu akkirizibwa. Okitegedde nti committee ezimpadde. Tewaliwo ko kikyamu. Okitegedde. Era n'okumuwagira nga nze nali muwagira. Okitegedde. Tekyali kibi. N'okulaga side si kibi. Naye ne principle naye yeeyiseemuko ng'omuntu. Omuntu wajja okwetondera akkiriza. Muwe opportunity okubagalira wabweru. N'ogamba I have other important matters. It is not. Qualities of a good leader. You listen. Bawulirize beetonde watogenda bawa card. Naye bagulirewo gw'omuwata. Give them the opportunity to express themselves. N'okulaga nti tumenyese. Banaye n'omuntu amenyese naye asaanibwa okuwulirizibwa. Okay, webale kibubeere ddala mukyala Sarah Nakintu. RDC Buule nga wenyambidde kiki? Lwaki senyamira? Kubanga abasajja abakulu abavunaanyizibwa abalina amagezi pera ku makya wano amutuyise nti tuteese ku NUP tuteese ku Nambooze Alebulu nedda olwadde obutatunulira muntu nga ye n'otunulira obukulembeze tuteese ku Kyagula nga bw'oyinza okuvayo n'ogamba nti NRM kibeera bweki nawulira mwami Ddumba aga nti affe ebintu efe nga tunagenda mu mateeka tutulanya tukkaanya so tumuwulira enkwata y'ebitatambula bulungi mu kati ova olaba nti President Museveni yakufuga emyaka kyegigenda mwana agenda mwana ndaba n'ataana jjajjiweza nga bwe baateekateeka kubanga kati bo abenaalemu kati bo baamala dda n'okukola structures eri wansi baamala dda okuwandiisa abantu baabwe okuva ku kyalo bonna bali mu bitabo bagenda kulonda kamyufu NUP egenda mu maaso olwedi boku togiwulira ate balina kapasite kakati ekisooka mwami Kyagulanyi alina okukimanya nti yatandika ekibiina kye okusinziira ku ye kye yali alowooza naye ne wabaawo n'abaakibuukira ne bakijjamu era olumu mpulira bagamba be bamu ku baakitandika naye nga nte si kituufu era bwatunuulira olukiiko olw'okuntikko omu ku bakulembeze bwe bayita Bwanika bwe atubuulira olukiiko olw'okuntikko nga lulimu badijje Alastafaria Dano Magiki nga olukiiko olw'okuntikko olusalirawo abasajja ba intellectual abasika obusibu abasajja ba intellectual ba Mathias Mpuuga beitana wa kitiibwa omuntu yaliko emmengo tayinza kulemberwa abantu bwe bati kati ogenda okulaba nti level gye babeeramu ne bali ndala tebafaanagana abantu abo olwayo Nambooze agezaako okubeera omuyaaye nitasobola era alina kulekera musisi ye muyaaye munnaabo agezaako bugeza kubeera muyaaye andi bali abaasooka mu kibiina ekyo abakitandika bayaaye kati naye agezaako okwefuula omuyaaye nitasobola kubanga jjukira Nambooze oyo lwakwonooneka kuno naye okimanyi Nambooze yakulirako akakiiko akaasomesa eby'ettaka mu Buganda wano nga Kabaka akamukwasiza oyo omuntu omuyita mutono naye olwokuba yagenda mu bayaaye nayonoonekerayo service delivery Mukono no
sigamba nti asaka tasobola ekyo kyo twakkiriza tasobola kusaka entalo zamufuukira entalo buli kantu konna akawakulamu entalo okukolagana ne bakulembeze banne tewali okugamba nti alina kyayambako mu constituency tewali wabula ye buli kaseera abaako kwe yeekwala ennaku zino mulaba akitiza nnyo n'omukulu wa NUP naye omukulu wa NUP bugenzi katono bwama yamwogerako bulungi talina mukwano era naye yabazuula nti nabo basusi b'amenvu naye yakizuula nti bannambozi bamasayasi mpuuga bonna bayitawo kubanga ebyobufuzi bino mwami muganda we Nakasongola biringa olaba conduit ogimanyi neyitamu waya z'amasannyalaze negenda kakati politics is like a conduit yo munne wokwatako wano kungulu teyokya neyisaamu ekyokya nekikola ki nekigenda kati bana abantu babeerawo nga balimba bulimbi bannabyabufuzi kuddawo kukyamusa kino kukyamusa kakati namboze eddala kiki kyayinza otugamba nti kino kyagenda osinziirako okudda okusaba akalulu Mukono tikatale kazimbibwa tenguudo nkole tyasase kino kakati ebintu ng'ebyo ani ayinza omukkiririzaamu tokyali muntu amukkiririzaamu ekirala mwami Kyagulanyi ku luno agenda funa ababaka batono nnyo kibiina kya NUP kigenda funa ababaka batono nnyo ekisooka bano abantu bagenda tebakyadda yadde nga batebandeke kibookeza ne badda naye ebikikinike bamwogereredde bikebivaawo kati ekirala bali wakati awo bali mu kubaza Besigye ekisooka naye eri byamuleme najja nankumpi ne baddukira ekatonga ne balukwago kati bali awo babaza tudde agenda kola ekibiina kubanga Besigye naye ali mu consultation eggwanga alitambula tusigaleyo tukole ekibiina era okusinziira kw'abantu kakati bangi nnyo abaagala obalaba abo bonna bangi nnyo bonna bagenda kunogokako bagende ekatonga era ekibiina ekipya kiki kakati Museveni alyoka akuba engalabize bulungi mu kisaawe ky'ebyobufuzi nga tewaliwo amunyega ate ku luno n'ebifo kati tunuulira ebifo mu Mukono guno nakifuma oyo yafa n'agenda Mukono municipality n'agenda oyo yafiira ddala Mukono south naye alinga eyafa kuba kati nabyo tetulina kye tulaba kakati banna NRM balina okubeera nga bali claiminga ebifo byabwe yensonga eriwo kati ate nga bagenda kubiriclaiminga kubanga bano abaliwo okulwana kufuusa okulwana akaluba takolagana namboze takolagana kayondo takolagana simbwa olaba nti bonna bakola ki balwana tulira kikola district temulimu makulu nti kino kyogenda okugamba abantu nti ekisanja bayira ekisinza okukola obubi kino kyekisanja ekisinza okukola obubi both mu municipality ne mu district ne mu constituencies bonna bafu kiki ekireesewo ebyo ekireese ebyo internal bickering ezitalina makulu ezitalinamu yadde amakulu wabula babeera mu kulwana wabula batuuka mu lukiiko lw'eggwanga ne batandika okwegabira ssente ezo ssente bakoze bannange abaka beebale nnyo beetagana kubirako mu ngalo bafunye ssente kubanga ensako n'emisaala beeyongeza buli kaseera era ebyo bali bulungi naye ogamba kubumirwa omuntu wa bulijjo era mwami Kyagulanyi kyaliko nze ndaba alinga eyeerimba giri misota gyamulya dda Kyagulanyi alina kubejjako abantu alina kubejjako si babe tebabeerangako babe ekirala bali so different from him for him muyayi ate bo misege naye gyeteeka mu mbeera nga giringa endiga esege kati bali awo bwe basiba amatayi bwe bati ne bakangazawo kityo noga nti ate naye yennyini naye kuba olaba nga bali totally different. Where do you see NUP mu biseera ebijja? NUP njiraba ekisanja kino kyokka kino kibiina ekyo kijja kubaawo era kivuganye kiyinza ofuna ababaka nga 15 mu palamenti naye nga
tekiddamu kufuna ababaka nkaaga bekirina tekiriyo kubanga ekisooka naye yennyini simanyi wajje bamutendekera bukulembeze naye yali yakulirako mu kyalo kyeko obukulembeze obwo era bwe businga okutambulira mu kibiina kwe buddukira naye yetaaga wandowooza okuddayo n'asoma ku bitabo byabatasisi abwejjeru n'asoma ku kitabo Sowing the Mustard Seed naye ate ekyo ate kiri abaavu obwongo bwe naye n'asoma ku bitabo ebirala by'abantu nga bamandera kyova olaba anamba zabo basoma ebitabo wali twamukyalira ne Ssegawa oyo twamusaba kutta ekitabo kya Mandera naye olw'okuba nti nabo obukulembeze bagendamu bwe butyo bw'abayaaye kati ne bafuuka bayaaye kale webale nnyo webale ddala njagala tuwumbewumbe n'ebyolunaku lwaleero. Do you have a business trip, a study tour, a vacation, or intentions of enjoying the unique tourism sites? We introduce to you Buvuma Palm Resort in Buvuma Islands, a unique place to be for all your accommodation needs with spacious cottages, well suited in a good environment, overlooking a serene ecosystem with a rare view of Lake Victoria right from your bedroom. While at Buvuma Palm Resort, you will be treated to free sights and sounds from different bird species, monkeys, and a magnificent view of attractive rocks, palm oil plantations, boat cruises, forest walk, bicycle riding, among others. Buvuma Palm Resort has first-class conference facilities with a unique taste of foods prepared by experienced chefs. It is located in Buvuma district on the main island near the district headquarters. It also boasts of a helicopter landing pad and a playground. On your way to Buvuma Palm Resort, it's just 88 kilometers from Kampala city center to Chiindi landing site, and it's 30 minutes travel in a boat to Buvuma. You are welcome as you take the best experience of traveling on the waters of Lake Victoria with the available sailing means with either passenger boats or the magnificent modern ferry, the MV Palm. Buvuma Palm Resort has so far been a dear destination for dignitaries, including prime ministers, ministers, parliamentary committees, but above all, the Katikiro of Buganda, Charles Peter Mayiga. Abantu ba Buganda na ba Uganda bajjeko Buvuma bawummuleko. Waliyo hoteri ng'eno Palm Resort. Bintu bya mulembe. Oli muzadde ng'okyalemereddwa ku ssomero ki mw'oyinza otwala omwana wo omwaka guno? Nsonga ki ekyakulemesezza? School fees bakusabye nnyingi? Olugendo lunene ng'ebyentambula bikyakalubye? Nandi ky'onoonya essomero erinaalabirira obulungi omwana wo? Okuviira ddala ku by'okusoma mu kibiina, okuzannya n'okutumbula ebitone, ekyokuddamu si kirala. Ly'essomero lya Prudence Junior School, Empoma Mukono, lisangibwa ku luguudo oluva e Mukono okudda e Kayunga, nga wakayitako mu katawuni k'Ekisowera opposite n'Empoma Girls School. Prudence Junior School liri mu kifo kigazi bulungi era ekisirifu, ate nga lirina abasomesa abakugu ddala, ebyokwerinda ku ssomero biri gguluggulu, ebyentambula babikolako anti emmotoka ezitambuza abaana weeziri. Essomero lya ddene boarding nga mu kaseera kano okuwandiisa abayizi kugenda mu maaso awo ku ssomero. Liwandiisa abayizi okuva ku daycare, nursery paka ku P7. Ebisale birungi ddala ng'abaana abava ewaka basasula emitwalo 3 gokka, ng'ate bo ab'ekisulo basasula emitwalo 6 gyokka. Abaana balya bulungi ne bakeera ku ssomero nga basanyufu. Gw'ayagala okuwandiisa omwana n'okumanya ebisingawo, kuba ku noti 7 noti 1 29 92 38 oba noti 773 noti 62 21. Prudence Junior School, tuwa omwana wo tumusomese, togenda kwejjusa. Our dear parents, thank you for paying us school fees, and we still need your support because education is the key. May God bless you